Omulabi waffe omulungi owa MRU TV tukwaniriza ng'olunaku olwaleero tukuleetedde omulimu gw'okuvuba ogumu ku mirimu egikolebwa mu bizinga by'e Ssese. Obuvubi gwe mulimu oguyimirizaawo abantu abawangalira mu bizinga by'e Ssese. Abasinga bakulu okugyamu akasente okufuna ekyokulya wamu n'okuyimirizaawo abantu. Guno gusinga kwettanirwa abavubuka kuba be balina amaanyi ssaako n'embavu. Emyalo egy'enjawulo gyagunjibwawo okukola ng'entabiro y'omulimu guno. Mu kuvuba, abavubi bakozesa obutimba obuli mu sayizi ez'enjawulo okuvuba ebyennyanja eby'enjawulo okugeza akatimba ak'engege, akatimba ak'empuuta, ak'emmamba, obwamukene n'obulala. Abalala bakozesa amalobo okusinziira ku kyennyanja ekikwatibwa. Uganda yatondebwa ngaga n'esiimye olw'okuzaala mu byennyanja eby'ettunzi ebisinga okukwatibwa ku myalo gy'e Ssese mwe muli empuuta, engege, mukene, emmamba, enkejje n'ebirala. Malobo nkwata akatinga kano nekakasuka ku mazzi mmalo kakasuka embange ko kasigala waggulu ku mazzi kati distance nga wolengera ejjinja lino nesibawo ejjinja distance nga bweti hano teekawo ejjinja ndyambazaako bwenti nendissa mu mazzi mbikka naye akati ne kasigala ku mazzi waggulu ejjinja liri wakati. Ejjinja lye lino lyasse wansi w'ennyanja nezigyayo eddobo lino bwenti nenteekako n'enkejje nekasukayo mu mazzi nenvuga nekwegenda nentuuka ku ddalira nendijjayo nenteekako ekyambo nenkasuka mu mazzi nempeza amalobo ngaana nenziramu nensibawo ejjinja nalyo nerikkawa kati guno omuguwa guba gusigadde gwereeze kwekuti paka gonna lwengamalako negaggwera gye gaggweredde nzira kubalaba nenkummula. Omwalo gw'e Lutoboka ogusangibwa ku kizinga Bugala gwe gukyanyweddemu olwendo mu egyo egikyasinze okugobako ebyennyanja mu bizinga by'e Ssese.
Okuvuba kuteekeddwamu ebisoko ng'abavubi abamu basazeewo okwerundira ebyennyanja era nga na kino kisinze kulabikira nnyo ku mwalo gw'e Lutoboka. Oba 10 mmeka kati bonna ne bubeera nga bukulira omwo nga baleeta buleesi ne bafiidinga ne bayiwamu nnaki bo ne bubeera buli nga bulira omwo ne bukulira omwo ne bugenda kakati ate n'obwo gundi bagenda babukyusiza obutimba nti essaawa eno kano akatimba kabadde ng'akaaga olw'okuba bukyali buto tebuyitamu kati gye beeyongera okukula ne bagezya akatimba ne babijjamu ne babijjulula bakakitayo engamu ne bakunkulya mu kegreyaling eyo gye bakola ebeera at least 98% profitable. 98% profitable oba ng'ofiidinze bulungi ki kubanga tebifa. Basinga kukozesa nnyo obudde obw'olweggulo okutega ebyennyanja kyokka ate ne baddayo ku nkya okutegulula. Mu kusoomoozebwa okusinga okubakosa mwe muli enkyukakyuka y'obungi bw'amazzi g'ennyanja nti amazzi bwe gaba mangi ebyennyanja tebifa. Amazzi nga geeyongedde mu bungi wano mu kitundu ekosa nnyo abantu ab'omu kitundu. Ebiseera bisinga amazzi gateera okutwala n'amayumba gaabwe. Kati gwe n'obadde ng'oli mu kifo ate n'osenguka n'ogenda n'ofuna kifo kirala. Amazzi gaba gazze mangi. Ate amazzi baba gajjudde nnyo ebyennyanja byennyini tebibeera mu mazzi. Bidduka. Waliwo n'amateeka agateekebwawo gavumenti ya Uganda agabanyigiriza ssaako n'emisolo egy'ekanamiro ensangi zino. Nga bamaze okuvuba ebyennyanja bino abamu babikalirira okubikuuma. Abalala babiteekamu ayisi abandi babikaza n'omusana gamba ng'enkejje ne mukene. Kyokka ate abalala babimansirako omunnyo babikuume nga tebyonoonese. Olw'okubanga emyalo gino gibaako abantu ab'enjawulo abavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, okukola omulimu guno ogw'okuvuba kibatwalira ennaku ezitasoba mu 3 okukakasa omulimu guno, so nga ate abo abayiga amangu n'olunaku olumu
luba lubamala okukakasa singa oba ng'okoleddwako emikolo. Nga nfundikira emboozi eno ekwata ku buvubi mu bizinga by'Essese. Kankujjukize nti obuvubi ssaako n'okutunda ebyennyanja mu nsi endala okusingira ddala ennuuni y'empuuta bye bimu ku byamaguzi ebisinga okuleetera Uganda ensimbi engwira. See